Yes, mbanjiza ku Fadi TV jimwasize mutya muli mutya mujebe je mutisako engalo enkyavyo ngina kusaba subscribe nga tompere video no like atonyige ne kadi mwasize mutya muli mutya bagita Fadi TV ji ensonga ziwe sazo nsonga za Becky nga sina kweyongerayo ina kusoka kutumira ko aba following nga basinza mu gwanga lya Canada mu gwanga lya USA mu gwanga lya Belgium mu gwanga lya Oman mu gwanga lya Qatar mu gwanga lya Jordan mu gwanga lya Oman batumideko era mbebaza nnyo kubanga mu following Fadi TV UG isazi ensonga za Becky trending mwana mwalono yafudi nenga Okumuziika bize mu kigoye wezing irona tagana kuzikibwa no kulwali yadda ino kuzikibwa no kulwali saa 8 walisadiza wali effort poto ne bambi ebintu bingi nnyo bize bipaawo abafamily abamusulawo katola nso okulabikanga abamwagala balaganga abamwagala saawe no tukatenga liye mundi kuli bamusulawo abenganda bannyo bavude nga balwanira Omulambo maama we tanalabikako kumaziika n'ekisinga okwewunyisa ate bagamba waliwo amasimu akakubibwa nga kiraga nti maama we agakuba ng'ono asaba Omulambo gw'omwana we kyokka ng'omwana bamusula omwana bamusulawo bakuza mukuze bamukuza bukuze olw'ensonga nti yali alina obulwadde bamusulawo maama we yamusulawo kusa ne taata we essaawa n'omusajja abadde amulabirira tabadde taata we essaawa n'Omulambo bagulwanira balemesezza okulabika nga baguziika effort poto era Becky yandikana nga azzibwa mu ddwaliro e Mulago bamukoleko DNA test bakakase omwana waabwe era bamubawe bonga bo kye baagalisa era bagambye talina kuziikibwa effort poto bo baagala wajja alina okuziikibwa maama yavuddeyo ng'alaajana ne jjajja w'omwana naye yavuddeyo n'atabuka jjajja w'omwana azaataata we naye yavuddeyo ng'agamba nti Omulambo gw'omwana bagwetaaga bo bagamba nti tebasulangawo omwana bagamba nti bagenda effort poto omwana gye baali bamusubira kubanga mulwadde mu ddwaliro ly'effort poto bagenda okutubayo nga tebamugyeyo nga bagenze ate entebe nga gye bamututte ate nga bo bagamba entebe waali wala nga tebana sente za transport zisobola kugenda kukola ki okumulaba kagamba ebintu bya Becky nayo bitabula bannange omwana abadde mulwadde ebbanga lyonna ebbanga ggwanvu nnyo musajja mukulu nga yatunka naye omwana tukale nga n'omwana si wuwe kyokka amaze okufa essaawa zino balwanira Omulambo omanyina ku zino mu nsi abantu baagala nnyo okulwanira emirambo omuntu ng'amaze okufa naye oluusi wabeera mulwadde baba tebaagala kumanya biki bimukwatako kati ne Becky family ye eraga ng'emwetaaga essaawa zino kyokka ng'ebbanga eriise abadde mulwadde naye nga tewali n'omu anyega atwali n'omu anyega ku kyabulwadde bwe kugamba si byange bambi Becky ye eby'okumuziika byongedde okujja mu kigoye weezinge okumuziika leero tegugenda kubeerawo olw'ensonga nti abafamire ye tebasinze okuleeta obuzibu essaawa balaga ng'omwana bamwagala maama we jjajja we azaala taata we be basinze okulabika nga batabuka bano bagambye bamukoleko DNA omwana talina kuziikibwa effort poto bamukoleko DNA bakasize ddala kituufu kye babagamba kituufu nti era omwana waabwe essaawa zino balemeddeko nnyo basuubiza n'obiteekamu poliisi ebiyingiremu okulemesa okuziika okugenda mu maaso era abadde basuubye nti Becky wakuziikibwa leero ku saa 8 kiyinza obutasoboka naye nga basinze okuleeta obuzibu bafamire ye kitalo nnyo ekya Becky naye nga embeera yo etabuse butabuse ate embeera etabuse butabuse saa zino ge mawulire gatambula ku social media kwosa ne ku website ezisinga ez'amawulire aga Becky yatrending essaawa zino naye ng'ensonga z'okumuziika jjukira mbagambi yabadde efulumiziddwa eby'enkomeredde eby'okumuziika nga byaleero saa 8 ez'emisana wali effort poto era ono olwo bitambula biraga nti bayinza okumuddizayo ne bamuggyako DNA test naye si byangu mukazi wattu yafudde neera talina bakuwummula mirembe kifo ky'okumuleka n'awummula mirembe ate baagala kumuddambya kumuzunza buzunza musubscribing nja kubamba nnyo updates ezikwatagana ku Becky.